po jako akawuwo. The children of less than 6 years cannot safely wear these masks. Oluvannyuma lwa gavumenti wamu ne minisitule y'ebyobulamu okutandika enteekateeka y'okugaba masks ebuvuddeko ng'eno yatandikira mu disitulikiti ezirinaanye ensalo olunaku olwaleero minisitule ennyonnyodde wawe batuuse. The government has decided to provide these masks free of charge to all Ugandans of 6 years and above. We shall provide these masks. The proper masks, not these bukoyi which I see people putting on. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Luther Cheng bakagaba masks mu districts 17 wabula nga batandika n'ezo ezaali mu mbeera enzibu. To date we have delivered masks and distributed to 17 of the border districts. Of course, this is not to say there are no challenges, because initially we had programmed to distribute masks within 2 weeks. There were two issues here. One was the change in specifications, because initially we had clearly said that the inside filter would be polypropylene. Minisita Chenga agamba nti enteekateeka eno ey'okugaba masiki za gavumenti yali yakolebwa mu ssabbiiti 2 zokka ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalambika, wabula ne bafunamu okutaataaganyizibwa naddala okuva mu makolero gye zikolebwa. The manufacturers had challenges with that, and then later on we changed for the inner filter to be made of another material. Again, they got challenges with accessing the chiffon material until we zeroed on the polypropylene when it was available. Onera asabye bannayuganda okusigala nga bajjumbira okwambala obukokolo olw'ensonga nti ekirwadde eki COVID-19 kikyalimu mu bantu. We appeal to the people to put on these masks and to put them on well. All of us, even when I look around here, many of you do not cover your nose. Please remember that as we continue with the phased opening of the lockdown, we all need to wear our masks very well. Mu ngeri y'emu era minisitule y'ebyobulamu eweereddwa essengejjero erisobola okutambuzibwa mu bifo eby'enjawulo kiyite mobile laboratories ziyambeko mu kukebera n'okujjanjaba ebirwadde ebigwawo nga COVID-19 ko n'ebirala. Laboratories zino zaatuweebwa okutuyambako ensi za East African Community okulwanyisa epidemics eziba tufunye nga Ebola, nga Konga, Marburg bwe muwulira, nga Cholera, nga meningitis. Nabadda era agamba nti laboratories zino zisobola okukebera samples eziwera 8 mu lunaku lumu nga kino kikolebwa laboratory emu yokka. Nga minisita wange bwagambye zirina obusobozi okutestinga buli lab samples 8 olunaku. Kakati ziri laboratories 2 zisobola okutestinga samples 1,600 olunaku. Abakolayo batendekebwe bulungi, basooka kutendekebwa mu institute ekola ku epidemic mu German. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ne batendekebwa okumala emyezi 4 ne bakomawo ne East African Community neddamu ne batendeka